Bannakibiina kya NUP bana 32 okuli Olivia Lutaaya yasinise kitoleko n'abalala bakwatibwa wakati w'omwezi gw'11 mu mwaka gwa 2020 n'omwezi gw'okutaano mu mwaka gwa 2021 okuva mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga okuli Jinja, Mbale, Kireka, Nakulabye, Kawempe, Nateete, Kampala Central. Bano basooka ne baggulwako omusango okusangibwa n'ebiwatukwa mu kibuga Kampala n'ebitundu ebyo. Wabula oluvannyuma oludda oluwaabi ne lukola ennongoseza mu mpaaba yaalwo we lwategeeza nti bano balina akabinja ke bagwamu akali kaluubirira okugyako gavumenti eriko. And maybe next time that's when we can give you an answer on that one. Otherwise, we are continuing with the case. Ebyali bitambula tusibiddwa emyaka ebiri nga tubonaabona olw'ebyobufuzi ebyazanyibwa bwekubanga okubagiraho naye bukyambula ni musango gwa naggobala mu ggwanga tukooyo tuzuuzawo tutwalawo tuzza tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twasibwa sigenda kuva kukolako nga ntuukatuuka batuyimule twagala tuyimulwe twagala bwankanya Excuse me. Tebuliyo nga bubange bupanzi bamebegako bali basabye abajulizi bajjenga bebise ebintu ebiringa obuveeraveera oba ebikutiya obutasobola kumanya naye ng'omuntu wabanga kyayogera kituufu lwaki aba akweka obujulizi baba naye nga kyamazima basi basonga za byabufuzi kubanga bawagira pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yanze mbadde nsaba gavumenti ebintu ekola ki pulezidenti abinti asobola okuta omwana kubanga siraba musango gwakola ki naye lwabaleeta kirinjambayo omusango gwe babasomere baliawo ebintu byonna byakupanjirira bupanjirira tuyena yandisuubidde nti wajja mu kkooti ly'essuubi erisembayo naye mu Uganda wetubanga ekkooti kati webazanyira ebyobufuzi kya nnaku nnyo newankubadde akikoze mu ngeri y'amaanyi nnyo naye ayogedde n'agamba mutusalire tumanye nti gino gy'emyaka gye tugenda okubeerayo oba emyezi bumalo tusalira then tujja kulinda tumanye nti gino bwe ginaggwayo nga bannamateeka babano nga bakulembeddwa mu Musisi bazze beewuba mu kkooti eno era ng'enfunda ezoolako babadde basaba okweyimirirwa kwa bano oluvannyuma kkooti eno ey'amagye neeyimbulako basatu kakalu kaayo. Mu nsisinkano ya Pulezidenti Museveni ne bannamawulire bannamawulire bamubuuziza ku nsonga eno era nga bw'ati bwe yazzeemu. Bajja kuba bali mu nnyonyo ne bano bagenda okujja mu summit bajja kuba basula mu hoteeli zino endala ate babayita mu potholes. Ekirayo excellence mbadde nkusaba kubanga kijja kuba kya bulyaza amaanya bwe nzija wano ne sikyogerako ekyo bannange kyeboogeddeko ekyokukwata abantu. Nze nali muto e Masaka ng'olwana era abasirikale ababedda babuzangawo abantu naye kati buli lwogenda ku Twitter olaba ekifaananyi omuntu ng'agamba basaala muli eyo musirise ono omukyala waliwo n'erinnya ly'omukyala gwe bayita Olivia Lutaaya. Olivia Lutaaya babeera bamwogerako nakati bwe twogedde nti tujja wano abantu mbu baamusiba alina abaana 2 mbumusibe mbu ali mu court martial kati abantu babeera bagamba naye muzeeyi nga muntu w'abantu ng'alina ekisa babeera bagamba mbu baamusibira byabufuzi. The court martial is mainly to deal with terrorist cases, and so you get the facts. Bamusibira bwerere obaki. Munnamateeka wa bano Musisi agamba nti beewubye mu kkooti eno okutuuka obwoyo okubagwa ku magulu okusaba abantu baabwe bano beeyimirirwe kakalu ka kkooti oba n'omusango guno okubanga guwulirwa mu bwangu nga wabula bino byonna babadde basibwa nsaano ku mazzi. Twongedde okulaba ng'evunaana abantu abatandibaddeyo ate nga bwe nkugambye tusobola kufuna bwenkanya justice kuva mu court martial ate nga n'enkola y'emirimu yokka tekola nga kkooti za bulijjo ekola ennaku 2 oba 3 ewiiki esobola okurimandinga omuntu n'atakomawo okumala mwaka mulamba nga takomyewo okumanya oba okunoonyereza kutuusewo oba nedda. Otusaba okweyimirirwa twateekayo okusabako okweyimirirwa kwa Olivia Lutaaya mu August mu mbeera eya bulijjo yandibadde tekola misango gya buli lunaku.
era abantu abemulugunya nti ne ekola mpola lwa nsonga emu yokka kkooti maaso bagibinise emisango egyandibadde gitagendayo. Kkooti maaso yandibadde nga era ne minisita w'ebyamateeka yakyogerako ne Bomawo nti ekulooba mu biseera bya ntalo oba neekola emisango egyo gyokka egyekuusa ku byamagye nti ono yasuddewo uniform n'agenda, yasuddewo emirimu n'agenda. Ono era ategeezezza nti bafunye amawulire nga Brigadier General Freeman Robert Mugabe ssentebe wa kkooti eno bwe yataddewo omwaka ogujja okuwulira okusaba kw'abantu bano okwekweyimirira akakalu ka kkooti. Olunaku balutuwadde mu mwezi gwa 12 Desemba ate nga balutuwa nti mujja kujja mu Gwokubiri omwaka ogujja. N'olwekyo tulinze nnaku z'omwezi nga 2 kkooti ze yatuwadde tetumanyi kino abeerawo oluusi beekyusa waliwo baatuwa olunaku ne batuwa ne batugamba nti kkooti kati egenze Somalia wiiki eddako nti kati ewummuddemu yakava Somalia so byo ebyabwe bikyuka buli kaseera. Omusango gw'omukulu tetumanyi kigukwatako oba oludda oluwaabi lulina abajulizi baabwe tetumanyi kigukwatako naye nga ffe tuli ku kyakulaba nga tukola ekisoboka mu mateeka okulaba nga abantu bano bafuna eddembe lyabwe. Omwaka guno enfuga y'amateeka n'enfuga y'amateeka bitambudde bitya olw'okugetta kimusiga eddamuzi tulaba okulwanyisa enguzi bagamba biopasi binaadayi balina we batuuse batuuka n'okukwata omulamuzi owaabwe kuwamuleeta mu kkooti. Kinajjukirwa nti kkooti etaputa ssemateeka wano mu kibuga Kampala yasalawo dda nti abantu ba bulijjo tebasaanidde kubanga batwalibwa mu kkooti y'amagye wabula bino byonna bizze biyibwamu amazzi. Ono ategeezezza nti akyanoonya ensonga lwaki kkooti etaputa ssemateeka ekyalemereddwa okusalawo eggoye ku nsonga eno okutuukiza kkooti etaputa ssemateeka era kye yasalawo nti abantu ba bulijjo tebasaanidde kutwalibwa mu kkooti y'amagye. N'enkola y'emirimu yokka tekola nga kkooti za bulijjo ekola ennaku 2 oba 3 ewiiki nga buli omu akola kyasobola ekiri mu mateeka asobola okwogera akyogereko asobola okubuulirako akibuulireko abagenda mu kkooti tugende abalamuzi ebiragiro babiwe bannamawulire boogere nze bongere okukuba tooki mu ebyo ebintu byonna bityobola eddembe ly'obuntu. Nze ndowooza nti buli muntu kukola kyasobola. Munnakibiina kya NUP Makinde West Haji Faruku Ntega agamba nti okujjako nga Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye beekubye mu kifu ne bayimbulwa abantu abo bonna abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi n'okumalawo ekiwamba bantu mu ggwanga. He knows people who are being arrested for no good reason. Now I want to get like 4 or 5 cases and then we go for the ones who did that. This is where we go for them. So there's a free informer here. Aliwano yereseyeka. But really the answer for this it is for the whole population, especially the leaders, to compile and expose this to the relevant authorities. Now, the other day there was a debate in Parliament where the minister that this is where we go for them. So there's a free informer here. Watch tali profiled. Bulungi nnyo n'embyalo byabwe walabyo wekitibwa mpuga mu jase yagenda n'okubalaga ng'agenda maka kumaki kakati ate bana abali mu court martial bo bazza musango ki era nawe utayagala kumanya. So ndowooza ateekeddwa a clear indication and acceptance nti atekedde naye nti institutions zonna zalina tezikola kubanga kati ebyo yagamba kati tumala okubifayinga tubitwale waani. Kinajjukirwa nti ebikola ebyokuwamba abantu mu ggwanga okubatulugunya n'okubabuzaawo n'okubawozesa mu kkooti y'amagye bizze byeyongera mu ggwanga naddala mu mwaka guno gwa 2023-2022 kino nga kizze kivumirirwa amawanga agatali gamu okuli Amerika nga waliwo n'abakungu ba gavumenti be baateekako envumbo abatakkirizwa okusaalimbira mu ggwanga eryo. Nze Omulangira Jinju Moses, KTV amalindirire.